Balamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth, njagala okubeera nga neebaza gwena eyeekuumidde mu kigambo kya Katonda n'okubeera nga wekkaanya ebintu eby'enjawulo ebiri mu kigambo kya Katonda. Bayibuli etukubiriza okubeera nga tuli abayigirizwa abannamaddala abeeyongera okubeera nga twekebeja n'okutunuulira ebyo ebituwandiikiddwa, kubanga mu byo singa tweyongera Bayibuli egamba tunaamanya amazima n'amazima ne gatufuula ab'eddembe. Olunaku olwo njagala kwogera ku nsonga ekwatagana ku bulimba naye nga tutunuulira okusoma kuno oba essomo lino okuva mu kitabo kya Zakaliya essuula ey'okutaano. Kiki tusobola okuyiga mu Zakaliya essuula y'okutaano eyogera ku mukyala eyali mu kiseero. Omukyala eyali mu kiseero. Singa otunuulira ensonga eno, ebintu bino ebiseera ebisinga ngendako mu ndagaano eno enkadde okubeera nga ntunuulira ebintu eby'enjawulo ebiyinza okuba nga bikwatagana newa we tuli olunaku olwaleero, newankubadde leero tulina abantu bangi abatakyalina busobozi bwonna oba abatalaba kintu kyonna kye basobola kuba nga bayiga mu ndagaano enkadde, naye nga bw'otunuulira ebyawandiikibwa nga Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olw'16 ne 17, Bayibuli eraga nti ebyawandiikibwa bizingiramu endagaano enkadde n'endagaano empya, ate byonna byatuwandiikibwa ku lwaffe tufune ekyokuyiga ng'Abakolinso ekisooka 10:6 paka 11 bweraga, ne Balumi 15 olwokusatu paka ku lwokuna. Bayibuli etugamba nti byonna ebyawandiikibwa nga tetunnabaawo byatuwandiikibwa okuba nga tubaako kyetukola kye tuyiga okuvaamu ebyo ebintu eby'enjawulo. Waliwo ebirungi bye tusobola okuyigirayo mu ndagaano enkadde, ate waliwo n'ensonga ezitatambula bulungi bye baakola obubi, ng'era nabyo Katonda ayagala tubeeko engeri gye tuyigira ku nsobi ze baakola okuba nga tetuziddiŋŋana. Ono omusajja ayitibwa Zakaliya, bimu ku bitabo by'otasobola kusanga bantu nga basomesezaamu mu ndagaano yaffe eno gye tulimu, kubanga bo babiraba nga bitabo bya bunabbi obutalinaako kantu konna ke basobola kuba nga bayiga. Naye nga kyenjagala otegeere nti bannabbi abasinga mu ndagaano enkadde balangirira mu biro bya mirundi 3. Obunabbi obwasooka bwali bwogera ku biro bye baalimu. Obunabbi obwokubiri bwasonganga nnyo okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwasooka, ate era mu bunabbi bwabwe obumu bwasonganga ku kye tuyita okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, mu luzungu kye bayita second coming. So ebimu babyogera nga byali bya biro byabwe mu kadde ako, ebirala ne babyogera nga byabitunuulya ebiro Mukama waffe byalina okusookera ddala okujja ayambala omubiri ku nsi, ebirala nga bisonga ku biro eby'oluvannyuma. Gwe nange tumanyidde ddala tituli mu biro ebyaki eby'oluvannyuma. So obunabbi bwabwe bulimu ebyokuyiga bingi, oba ogenze mu Danyeri, oba ogenze mu Yeremiya, oba ogenze mu Ezekieri, oba ogenze mu Yona. Bayina ebyokuyigiriza bingi bye basobola okuba nga batuwa, kubeera nga tetukola bintu mu maanyi gaffe, tetukola bintu nga bwe twandyagadde. N'ekirala ekikulu kyenjagala tubeere nga tutegeera, Bayibuli etulaga mu Efeso 2:2 nti ekkanisa yazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. Katungamba otya nti osomesa endagaano empya nga tomanyi yo kintu kyonna kiri mu ndagaano enkadde? Ongamba otya nti okkiriza mu Bayibuli naye nga bya bannabbi nabyo tobikkiriza? Omutawaana guba weeguli. Yesu bwe yali yakazuukira, abo baali babuusabuusa okuzuukira kwe, bwe yali atandika obbannyonnyola yatandikira ddala ku Musa, n'abalaga nti byonna byali byawandiikwa okuyita mu mateeka, mu bannabbi ne mu Zabbuli, byonna byalina okutuukira. Kati ffe tujja luvannyuma nga abo bonna babaddewo n'abatume bamaze okuwandiikibwa, byonna tubitwala, wabula tweyambisa kye tuyita okubeera nga ng'ekigambo kya Katonda bwe tuba nga tuli bayizi baakyo nga tetukwatiddwa nsonyi, tukyabuluzaamu bulungi ne tumanya ekyogerako ffe, ne tumanya ekyogera ku ggwanga nga ki Isirayiri, nga tetutabise bintu byonna. Entandikwa nungi etuyambeko okutandikirawo. Tutunira ku mukyala eyali mu kiseero. Bw'otunulira Zakaliya essuula ey'okutaano, ebintu bino si bizibu kubanga tulina omwoyo wa Katonda atuula mu ffe asobola otuluŋŋamya ku nsonga zonna.
so bwe tuba tulina omwoyo wa Katonda twesigaye n'akola ki n'atulungamyako ebyetaagisibwa kubanga tubitegeera ddala. So singa otunuulira essuula eyokutaano etandika ng'egamba then I turned and lifted up my eyes, ne nnyimusa amaaso gange, and looked, behold, a flying roll, ne ntunula waggulu ne ndaba ekitabo ekitwalibwa omuyaga. Olwokubiri Bayibuli egamba and he said unto me, ono malayika, what seeth you, kiki ky'olaba? Then I answered, I see a flying roll, ndaba ekitabo ekitwalibwa mu bbanga, the length thereof nga kirina obuwanvu obugwa mu bugazi obwabiri ne mu bukiika obw'ekkumi. Olwokusatu lugamba then he said unto me, this is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. Kino kyekikolimo ekigenda ku nsi yonna. For everyone that stealeth shall be cut off. Buli yenna abba anaatemwako. As on this side according to it, nga bwe kiri ku luuyi luno, and everyone that sweareth shall be cut off. N'oyo yenna alayira anaatemwako, on as on that side according to it. Olwokuna, I will bring it forth, saith the Lord. Kino nakituukiriza, bw'ati bw'ayogera Mukama omukulu wa ggye. It shall enter into the house of the thief. Kinaayingira mu nnyumba y'oyo omubbi, and into the house of him that sweareth falsely. N'eri oyo alayira eby'obulimba. And by me it shall remain in the midst of this house. Era ku lwange kinaasigala mu nnyumba eno, and shall consume it with the timber. Era kinaalibwa embaawo, therefore and the stones thereof, wamu n'okubeera nga kigibwawo n'amayinja. Kati singa tutunuulira olunyiriri olwokutaano egamba then the angel who was speaking to me, malayika yali ayogera nange, came forward and said to me, najja n'ayogera nange, look up, n'agamba tunula waggulu, see what is happening, olaba ekigenda mu maaso. Olw'omukaaga I asked, nembuuza, what is it, kiki kino kyennyini? He replied, it is a basket, kiseero. And he added, this is the iniquity of the people throughout the land. Kuno kwe kwonoona kw'abantu okusaasaanidde ensi yonna. Okwonoona kuno kwogerwako nga kuli mu kisiikirize kyekyo ekiyitibwa ekiseero. Tunuulira olw'omusanvu Bayibuli egenda maaso negamba then the cover of the lid was raised, ekyali kibikiddwa ku kiseero ne kibikkulwa, and there in the basket sat a woman. Mu kiseera ekyo mwali mutuddemu omukyala. Jjukira mu nsomesa ya Bayibuli gwe yenna abadde tamanyidde ddala, kino kyenjagala obeere nga otegeera bulungi. Omukyala ono asobola okutegeeza ebintu eby'enjawulo. Tulina abakyala abalungi mu Bayibuli ne tubeera n'abakyala abakyamu oba babi mu Bayibuli. Bwe tutunulira ku sayidi ey'ekkanisa, omukyala akiikirira kkanisa. Omukyala akiikirira kkanisa y'oyo omukyala omulungi. Omukyala omukyamu akiikirira kye tuyita ensomesa enkyamu. Nziramu, omukyala omulungi mu Bayibuli akiikirira kkanisa nga bwegondera obufuzi bwa Kristo. Omukyala omukyamu kina Jezebero bangi mwe bali mu Bayibuli omu abataali bangu Herodias nga Bayibuli bw'emogerako bakiikirira ensomesa enkyamu oba ebintu ebitali bikyamu. Wabula Bayibuli etulaga nti omukyala ono yali atudde mu kiseero, ekitegeeza bino kiri kye twategedde nga iniquity oba obubi obusaasaanidde ensi yonna. Busaasaanidde mu nsi yonna olw'ensomesa enkyamu oba ensomesa embi nnyini ddala. Bayibuli eraga nti mu Lwomunaana, and he said this wickedness, buno bubi ddala, and he pushed her back into the basket. N'asindika omukyalo yo emabega w'ekiseero, and pushed its lid cover down on it. N'asindika n'ekisaanikira ne kubeera nga kibikira omukyalo oyo omu. Olw'omwenda, then I looked up, ne ntunula waggulu, and there before me were two women. Ne ndaba abakyala babiri, with the wind in their wings. Ekyo kikulu kya kutegeera. Bw'oba osomye ebyawandiikibwa n'obeera nga obyekkaanya bulungi, ekintu ekiyitibwa false doctrine oba ensomesa enkyamu, Bayibuli egikwataganya n'ekintu kye tuyita empewo. Kankuwa ekyokulabirako. Singa otunuulira Befeso 4 bw'ati bw'asomesa mu Befeso 4
olunyiriri olw'14 bw'ati bw'agamba that we henceforth be no more children, tuleme kubeera nga tulinganga abaana abato abasindikirizibwa eno ate nga tusindikirizibwa n'eri, carried about with every wind of doctrine, nga tutwalibwa buli muyaga ogw'enjigiriza. Ekyali kiwaniridde omukyala ono si kirala, yali awaniriddwa kye twandiise emyoyo emikyamu egireeta kye tuyita enjigiriza enkyamu ezaali zikola ki, zisaasaanidde ensi. N'ebinyonyi mu Bayibuli ebyali tebiriibwa byali nabyo bikiikirira kye tuyita emyoyo emibi. Y'ensonga lwaki bw'osoma Baleevi 11:13 paka 19 n'ekyamateeka 14 kijja kulaga nti mulimu ebinyonyi ebyali tebiriibwa ng'obuwundo, nga bikalooli, by'ebimu ku bisolo ebirambika ebintu ebikyamu oba ebintu eby'obusagwa. Kalooli n'olunaku olwaleero abantu abasinga bakimanyi, weefiira n'enswera zonna tebaako na nswera kubanga ya butwa. Bw'otwala obuwondo newunya nnyo okulaba nga Abachina babulya, naye amazima amatuufu gali nti mu ndagaano enkadde bino byali tebikkirizibwa kuliibwa, era byali bibalibwa okubeera nga biri kitundu ku bintu ebitakkirizika. So mu bufunze kyenjagala okugamba, ebinyonyi ebyo bikiikirira emyoyo emikyamu n'enjigiriza enkyamu ng'otutwaliddemu n'ono omukyalo omukyamu. Enzikiriza yonna gy'omanyi nga tegulumiza linnya lya Kristo Yesu n'omulimu gwe yakola, bonna bagwa wansi wa bino ebinyonyi ebyali byagaanibwa, era bonna bakiikirirwa omukyala eyali atudde mu gusero guno gwe tulabyeko mu kitabo kya Zakaliya essuula ey'okutaano. Oba buno busiraamu, oba bano ba Jehovah's Witness, oba kanisa y'Abaroma, abo bonna basitula. Kwanga omukyalo oli yali asituddwa empewo naye ng'alina ekimusitudde si kirala kikalooli oba kyewandiise bino ebiwundowundo. Bayibuli etulagira ddala nti omukyalo ono alina ekimusitula. Ensomesa enkyamu zibaako n'ekizitambuza. Kyovudde wano olaba nti Pawulo bwe yali awandiikira Abefeso abagamba nti tuleme kubeera nga tuli baana nga tutwalibwa buli mpewo yonna ey'enjigiriza. So ensomesa enkyamu erina ekigireetera okuba nga etuuka weekola ki weetuuka. Basobola okubeera nga bantu nga bali wansi w'obukulembeze obw'emibyo emikyamu. Ebyo bikulu nnyo byakola ki, byakutegeerera ddala tubeere nga tukola tutya, tulabuka ebintu bino. Tulina kubeera nga owali ebintu ebikyamu ebyo byonna tugenda mu maaso n'okuba nga tweziyiza ebintu ebikyamu ebyo nga tweyambisa amazima. Ffenna tumanyi nti kalooli bimu ku binyonyi ebinene ddala, kiyina amaanyi mu biwawaatiro byakyo. Bayibuli oyogera ku bakazi ababiri bano bagenda mu maaso n'okuba nga basitulibwa mu bbanga, amaanyi agasoboka okutegeerebwa nga gaali maanyi ga njawulo. Nakugambye abakyala bakiikirira oba omukyalo ono omukyamu akiikirira kye tuyita ensomesa enkyamu. Omukyalo oyo y'omu Bayibuli emwogerako mu kitabo kyakubikkulirwa ng'omukyala ayitibwa Jezebel. Naye nga tetunnagenda eyo, njagala nkulageko ne mu kitabo kyennyini Engero essuula ey'okutaano tubeeko ekintu kye twekkaanyaano. Omukyalo ono Bayibuli emutulabulako akiikirira ebintu ebikyamu nnyo by'otalina kubanga weesembereza. Egamba bw'eti, egamba my son pay attention to my wisdom, mwana wange faayo nnyo eri amagezi gange, and turn your ear to my words of my insight, obeere ng'oggulawo amatu go eri okulaba kwange oba okutegeera. Olwokubiri, that you may maintain discretion, okuma amagezi, and your lips may preserve knowledge, emimwa gyo gibeere emimwa egy'okumanya. Olwokusatu, egamba for the lips of the adulterous woman, emimwa gy'omukyala omwenzi giyiika ng'omubisi gw'enjuki. Balabula ono naye nga balabula naffe nti ensomesa enkyamu erina engeri gy'eraganga ebanga erina ereeta essuubi gy'oli. Singa leero twogera ku zino ensomesa z'obugagga, leero ze tuyita enjiri ey'obugagga, enjiri ey'okuwonyezebwa, enjiri ey'okubeera nga tolina kye weetaaga, erabika ng'ennungi era bali wansi waayo tebamanyidde ddala nti gy'emimwa gy'oli omukyala egiyiikaka hane oba egiyiika omubisi gw'enjuki. Ndowooza zimalaaya zonna abali bazirabyeko muzimanyi kye zikola. Basigira ddala omumwa naye n'ogamba guno bwe ngusubwa nga mpedde, naye ng'ogwo omumwa katego
kubanga munda ekiri munda butwa oba busagwa. Kati bamugamba nti emimwa egy'omukyalo oyo omwenzi gibeera giiko omubisi gw'enjuki, and her speech is smoother than oil, nti n'ebyayogera bibeera bigonderevu nnyo okusinga ne kabutobuto. Tuli ku kye tuyita seduction, tuli ku kye bayita obulimba. Tebwejja ne bwerambika nti bulimba, wabula bwekweka. Bayibuli ekiyise smoother, bugonderevu nnyo, buyina engeri gye bwekweka okulabika nti bulimba naye nga bulimba munda. Ye mukyalo oyo gwe tulabyeko mu Zakariya ayina kyayina ekitali kirungi, ng'ayina bayagala okola ki okiguza. Kuviira ddala mu ndagaano enkadde ffe ffenna tukimanyi Jezebel ye yagenda maaso n'okubeera nga aleeta obukyayi mutima gwa Ahabu okubeera ng'anoonya nabbi Eliya okubeera nga attibwa. Mu ndagaano empya gwe nange tukimanyi nti Yokaana Omubatiza yatemebwako atya omutwe. Muwala wa Herodias bwe yamala ogenda mu maaso n'okuba ng'asanyusaamu kitaawe mu maaso, Bayibuli etulaga nti kabaka Kerode n'amugamba nti nkoze ntya okusanyusa. Omuwala yali tamanyi kyakuddamu. Omuwala n'adduka eri maama we n'amubuuza, maama kiki kye mba nsaba taata okubeera ng'akola ki ampa? Maama we kwe kumugamba, genda omugambe nti nno ekirabo ky'abaakuwa gwe mutwe gwa Yokaana Omubatiza. Abakyala bano bakiikirira kye tuyita enjigiriza enkyamu n'ebintu ebiyinza okuba nga birina ekkowe kye tuyita emyoyo emikyamu. So wano kye bali otulabulako nti ensomesa enkyamu tegenda kujja nga yeerambika ng'enkyamu, era abagitambuza bayina ekibasitula. Tujjukira kyenkulaze nti no ensomesa enkyamu tetambula ku lwayo, wabula ebeera n'ekisitula. Nga bwe twategedde nti oli omukyala yabadde mu kiseero naye nga asituddwa ebinyonyi bino, asituddwa amaanyi ag'enjawulo, gakiikirira okubeera nga ye omukyala otandika okulimba b'abalimbi, oba muweereza oba muntu ki oyo atwala obulimba mu makanisa ayina ekiri emabega. Jjukira bw'obeera nga toluŋŋamiziddwa omwoyo w'amazima, oluŋŋamizibwa omwoyo w'obulimba. Nziramu bw'obeera nga oluŋŋamiziddwa omwoyo w'amazima, ogenda kuba oluŋŋamiziddwa omwoyo w'obulimba. Tubiraba leero nga bigenda mu maaso n'okuba nga bibeera mu makanisa ag'abantu abeeyita abalokole. Era njagala okulabula nti bw'onaabeera toli mwegendereza nnyo na kutunulya embeera eri mu kanisa, oyinza okwesanga nga ekintabula ekyo eky'obulimba nga naawe ogenze maaso n'okola ki n'okigabanamu. Leero tulina abantu abayita omwoyo omutukuvu okubeera nga bamuyita ejiini. Tulina abantu leero abagamba nti Katonda abatutteko omugulu ne balaba ebitundu byaffe eby'omubiri ebirala, nga bw'oba ofunye accident olina kusaba mu linnya erya Yesu n'ogamba Mukama nkusaba ompeereze spare part y'omubiri gwange. Leero tulina abantu abagamba nti mu ggulu waliwo kye tuyita warehouse, nga waliwo ogufa ogunene Katonda mwe yatereka buli kitundu kyonna ekya muntu. Ebintu ebyo bikyamu, bireetebwa bano abakyala, bireetebwa omwami ayina omumwa oguyiika omubisi gw'enjuki, ng'era byayogera bigonderevu nnyo okusinga ka oyiro konna. Tulina okwewala abantu abagamba mu ngeri emu oba endala nti waliwo omutabaganya omulala atali Kristo Yesu, kubanga Timoseewo ekisooka 2:5 tugamba teri omutabaganya mulala wabula yaani ye Mukama waffe Yesu Kristo. So abantu abo tulina okuba nga tukola tutya, tubeegendeza. Abantu abagamba nti no ndagira mu linnya erya Yesu zimalayika zitandika okuba nga zireeta ebyo abo bonna bulimba bakiikirirwa omukyalo ono, oba bali mabega waani oyo omukyala. Gwe tulina buyinza bulagira zimalayika, Katonda yaziwa ekyokukola, toyiri mugezi kimala. Ebikulu bategeera. Singa otunulira ngero 5 tugendeko mu lwokuna, Bible gamba but in the end she is bitter as gall. Nti ono omukyala bw'ajja n'engeri gy'alabika, jjukira teri malaaya ayagala kasitoma we. Malaaya yenna abeera ne kasitoma, abeera naye lwakubeera nti ono aba alina kyagenda omugonjoolera, amwagalako ssente. Malaaya tayagalangako muntu. Abakusomesa ebyobulimba tebakwagalangako, baagala obeerawo olw'ekyo kye baagala okuggyako oba okukuumira mu butamanya. Genda okola okunoonyereza, teri malaaya ayagala muntu omu, era ne bw'oyagala omujja mu bwamalaaya ekiro ekyo kyennyini ayinza okutolokako n'agenda nga ye awulira kiri kyayagala. N'abantu abali mu bulimba ne boogezaako balaga okuba nti bava mu bulimbo, bafuuka kimu n'obulimba nti
okukwawukana nabo banga tutte n'obulamu bwabwe. Egyali badde emirembe gye tufuna mu Kristo, obulimba bwe bwafuuka obulamu bwabwe. Bayibuli egamba nti bye boogera b'omukyalo ono byayogera birabika ng'ebiwoomerera naye ku nkomerero bireetera okunyolwa. Sharp as double-edged sword. Kati awo njagala otegere nti ebigambo by'ono omukyala mu Bayibuli olaba bageza obulimba bw'ono omukyala okubanga bubanga ekitala eky'obwojo. Tumanyi ekigambo kya Katonda kyokka mu Bebulaniya 4:12 kyekyovu nnyo akinganga ekitala eky'obwojo. Ne Bayibuli eraga nti ebigambo by'ono omukyala bifumita n'oyo ayinza ogamba nti nze sisobola kulimbibwa. Bifumita n'oyo agamba nti nze sobola kulimba. Tuyina be tumanyiko nawe inako b'omanyi nga baali batandika buki bulungi naye nga kati nabo bava dda ku mulamwa. Bayibuli tekyali nsonga nkulu, bagenda na mugendo oguliwo ekiseera ekyo. Bayibuli egenda mu maaso netwaga kati era ebintu bino bimu nabisomesako masomo gaffe amala nenkulaga nti buli ddiini endala ng'ogyeko omuntu akkiriza nti Kristo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, aga amadiini gonna galina ekitala kyago. Ngaffe bwe tulina ekitala kyaffe nga kyekigambo kya Katonda, bali balina obutabo bwa katikisimu, bali balina Qur'ani, bali balina obutabo baba Hindu, obutabo baba Buddha n'obutabo baba Bahai, bingi nnyo bijjudde ensi. Buli ddiini erina ekitabo kyayo, naye bye bitabo ebirala nga si Bayibuli. Ebyo bitala, ng'ebitala ebyo bikyasobola okukosa obulamu bw'omuntu agenda mu maaso n'okuba nga yeggama wansi waabyo. Ebyo tulina obifaako. Bw'otunula olwokutaano gamba have it go down to the death, nti ebigere by'oyo omukyala oba omuntu aleeta enjigiriza enkyamu tealina walala wakutwala wabula akutwala mu kufa. For her steps leadeth straight to the grave, nti ebigere bye bitwala mu ntaana. Jjukira Pawulo kyagamba Timoseewo, singa otunya Timoseewo 4:16 amugamba beera mwegendereza eri kyosomesa, kubanga kyosomesa kinaakuuma emmeeme eyo n'emmeeme zaabo abakuuliriza. Bino tusiibye tubiddinga ne tugamba mukwano twetaaga ne tutuuka ku ddaala ery'okuba nga tukulembeza obukulu obw'ebyo ebyawandiikibwa. Lwaki Pawulo awandiika mu Bakolinso 4:6 agamba nti temugulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Mwegendereza omukazi oyo kati agira mu basajja abeeyita abasumba, agira mu bakazi abeeyita abasumba. Enjiri ya bulimba, kebera buli kimu nga Basasonika 5:2 bwekulaga, nga Yokaana 1:4 bwekulaga. Tulina okema emyoyo gyonna, tulina okutegeera ebintu byonna nga Befeso 5:10 egamba nti tetulina kubikkirira kibi wabula tulina okuba nga tukyanja abantu bakole batya bakitegeere. Olw'omukaaga, she gives no thought to the way of life. Tafaayo eri ebintu byo. Kati bano bonna bannabbi b'obulimba, bano simanyi ba Alpha Lukawo, ba Bushiri, nyogoloza batwalawo omuntu, tebalina gye batwala muntu ate tebalivayo n'ogamba nti no bayituwaze kimala bagambe nti ebbanga lyonna mbadde mbafera. Oba bali mu Nigeria oba bali mu America, bano bonna ba Benin, agenda kwogera ekigambo leero enkyaze akole kirala. So tulina okuba nga tubekola kiki ng'abantu bano tubeewalira ddala. Bayibuli egamba nti tebalina kirowoozo kya bulamu, alina ekirowoozo ky'obulamu. Yeddamu n'agamba naye abantu ba Katonda mbatwala wa gye nkulembeza bano abantu. Bayibuli egenda maaso n'egamba and her path wander aimlessly, n'amakubo ge tegaliiko kkubo tuufu. So awalula alinga ng'omuvuzi. Abasumba abatayimiridde mu musingi ogwa Bayibuli bagenda kumaliza batya? Bagenda kukwana buli mpisa yonna eva ebugwenjuba, bagenda kukwana buli mpisa yonna. Leero tuwulira ebintu ebiyitibwa simanyi Christian yoga, nti omuntu obeeraawo n'osiriikira n'otandika okubeera ng'okwatagana n'emyoyo egy'enjalo. Tulina okwewala abantu bonna abagenda mu maaso n'okuba nga bagamba nti bo baweereddwa ebirabo eby'amaanyi nnyo okusinga abalala. Tulina okwewala abantu abagamba nti bo b'amaanyi nnyo, nti singa mba nkukutte mu mikono gyange bati ne nkusabira, ebibyo tebigenda sigala kye kimu. Tulina okwewala abantu abatunda ebintu ebitali kitundu ku njiri. Simanyi buno butambaala, simanyi buno bucupa bulimu mafuta. Tulina okwewala abantu bonna abasomesa obulowoozo nga bagamba okwo kubikulwa kuvudde eri Katonda. Yeremiya 14:14
etulabula eri abantu ab'engeri ng'eyo tetulina kuba nga tukola tutya nga tubeesembereza, tulina kuba nga tukola kya tubalabira wala. Tulina okwewala abantu abagamba nti balina obusobozi obutondawo ebintu nga boogera byogere. Abo bonna balimba. Bw'osoma Baluumi essuula ey'okuna etulaga nti Katonda yekka yateekawo ekintu ekirabika ng'ekitaliwo n'akiteeka mu kifo. Yekka mu lubereberye eyayogera n'agamba wabeewo omusana wabeewo kino. Ffe abaana b'abantu Katonda tatuwadde busobozi obwo era tetuli batonzi. Singa tuba tusobola okutonda tuba tetukyali bantu beetaaga buki bulokozi bwe. Leero tulina abantu abagamba nti bw'oba onoonya nabbi atakuba miisi yenza asinga mu nsi yonna ebambonye. Tulina okubeera nga tukola tutya nga tubeegendereza ate si yekka wabula batwetoolodde. N'ekyo ekimu ku byokulabirako bye tulina mu ggwanga nga sinza amwogeredde wabula ye yeeyogera nti yasinga okubeera ki ng'ebintu abirabira ddala bulungi. So tulina ebintu ebingi bye tulina okuba nga twewala. Obukristaayo obugattiddwamu lubaale ng'olaga nti maanyi ga Katonda naye nga oli ku lubaale gw'ofudde Katonda, oli ku lubaale gw'ofudde Omwoyo Mutukuvu. Tulina okubyewala ebyo byonna. Byonna bikiikirira ono omukyala Bayibuli gwegamba her path wander aimlessly. Amakubo ge tegaliiko wa watuufu. Tosobola tegeera enkya agenda asomesa ki. Leero bagenda kuba bakabaliisa omuddo, enkya bagenda kuleeta jiiki bagambe munywe Mukama yandaze. Mugenda kuba mwakamala okunywa jiiki enkya babaleetera emisota. Mugenda kuba emisota mwakamala ogirya emibisi babaleetera kando bazibateeke ku mitwe bagambe nga zigenda maaso n'okumemeruka nammwe emitawaana gyammwe gigenda kukoma. Ogenda kubanga ebyo wakabima bakutuuzeeko omuzindalo gw'ekkanisa nti obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Ogenda kubeewa akabimala bakugambe jangu mu saavisi nga toyambadde empale yo ya munda. Mwe mwina abakyala jangu nga toyambadde empale ya munda then ojafuna essaala ey'enjawulo. Ebyo byonna mwina obyegendereza yono omukyala aimlessly but she does not know it. Naye tamanyi. Ne baana abasomesa ebintu ebikyamu bo balowooza bali ku mulamwa. But ekitabo kyangero kitugamba but she doesn't know it. Naye tamanyidde ddala. Kati buno obubaka nga buno bwe tuli okukola bwe bw'okubalabula singa baba bufunye Mukama nga bw'ali ow'ekisa ne bubalaga nti bannange amakubo ge muli otambuliramu makyamu naye bo bye bakola balowooza ddala yiye obeerawo abaabula mu abaabula. Jjukira enzikiriza enkyamu zimanyi engeri okwogera obulungi n'abantu. False religion oba amadiini amakyamu gayinako ebirungi bye gayina n'ebyo ebirungi bye gayina geeyambisa obulungi bwe bayina okubeera nga babika ebibi ebingi bye bayina. Abantu nga bakyakkiriza nti omugaati ogwa Holy Communion n'ekyokunywa ekya Holy Communion tibakisobola obisabira n'efukira ddala omusaayi n'omubiri gwa Kristo n'olowooza abo balamu. Abantu nga bagamba nti bw'owaayo endobolo oyo mbu ejja kuyambako okubeera nga wabeerawo abakusabira obutagenda mu geyeena ne bw'obeera nga tofuddeyo ku byanjiri. Abantu abakyamu, abantu abakyasobola okuba nga baziika abantu mu bifo bye mukuŋŋaaniramu n'olowooza abantu abalamu. Abantu abagamba nti n'osobola okwebaka ku ntaana y'omuntu eyakozesebwako Katonda n'ofuna amaanyi ge gamu omuntu oyo agamukoleramu n'olowooza abantu abalamu. Bano bonna bakiikirira mukyala balina engeri gye basiiga akazigo. Bayibuli egamba byayogera bigonderevu nnyo okusinga n'amafuta. Ky'olina otegeera kiri kimu nti buli ddiini nga bwe nakugambye enkyamu, buli njigiriza enkyamu eyina ekitala eky'obwogi obubiri. Era bamanyi engeri yokikozesaamu ne beefunira abo abatafa ku kigambo kya Katonda. Bayibuli eraga mu lunyiriri olw'omusanvu ngero 5:7 Now then my son listen to me. N'olw'ensonga eyo mwana wange mpuliriza. Do not turn aside from what I say. Tova ku bino bye nkugambye. Mukristaayo yenna awuliriza obubaka buno. Tova ku Bayibuli. Tosembeza bitabo birala. Teweesembereza buteepu bulala. Teweesembeza bu video bulala nga bukontana ne bino ebituweereddwa. Pawulo yagamba atya mu Bagalatiya 6 neewuunyiza nnyo kimuvuddeko oyo eyabayita mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ne mugunjaawo oba ne mugoberera enjiri endala etalina njiri wabula kubuzaabuza. N'agamba oyo yenna ababuzaabuza mu ssuula ey'okutaano olw'omusanvu paka olw'ekkumi oyo yenna ababuzaabuza Katonda ajja kukolagana naye. So Bayibuli etulaga nti tetuva ku mulamwa. Mbeegayirira temuva ku mulamwa. Baluumi 12:2 egamba nti tuleme kukyusibwa ng'emirembe gino naye tukyusibwe nga tuzza bujja endowooza zaffe. Tova ku mulamwa, sigala mu ebyo ng'abakkiriza be twatandise nga twogerako aba Bereya Mikola y'Abatume 17:14 Bayibuli egamba ne bakebera ebyawandiikibwa emisana n'ekyo ne bekkaanya ensonga okukakasa nti oba ebyali bibagambibwa byali bya ddala.
oba byali byaki oba byali bya ddala. So tulina okubeera nga tubeera abantu abaki abeegendereza. Nakugambye dda nti malaaya tayagalangako oyo ajja omugula amweyambisa bweyambisi, kubanga ye yennyini malaaya anaayagala atya omuntu omulala nga yennyini teyeeyagala. Bano abasomesa ebintu ebikyamu takwagala kuba ne teyeeyagala. Omuntu ng'omanyi ogenda kuzikirira osobola osigala mu mbeera eyo gy'oyinza okuba ng'olimu. Tosobola sigala mu mbeera eyo. Era ebintu ebikyamu bye basomesa bireeta njawukana. Kyovula Bayibuli etulaga mu Balumi 16:17-18 nti omuntu yenna singa abasomesa ebirala bitabasomesa mugenderere omuntu oyo era mukole mutya mumwenenye oba mumwewale. Tetulina kubeera nga tugenderera abantu abo. N'ekisinga okwewunza nti abantu ebitugaaniddwa okukola ate bye tukolera ddala. Lw'omunaana ngero 5:8 egamba keep to a path far from her, weekuumire mu kkubo eriri ewala nnyo naye. Kino kitegeeza kitogenda mu conference zaabwe. Mbobadde ogendako badde ngenda kwali Alpha Lukawa nti yaze mu Uganda, Bushiri yabadde aze, Benihini naye aze munange, ne bapasita gwe ne bagenda kubeera. Togendayo, togenda mu semina zaabwe, togula butabo bwabwe, togula zi DVD zaabwe, totuulayo. Bagambye nti tambulira ku kkubo eriri ewala nnyo nabo. Bible gamba do not go near the door of her house. Togenda kumpi na nnyumba y'oyo omukyala, togenda kumpi okuŋŋaaniro ly'abo abantu abasomesa ebintu ebikyamu. Olw'omwenda lest you lose your honor, oleme kuba ng'ofiirwa ekitiibwa kyo, and your dignity to one who is cruel, obeere nga oviirwako ekitiibwa kyo eri oyo omuntu atali muki mulungi. Bayibuli eddamu egenda mu maaso netulaga nti ebintu bino bwe tubeera nga tetubigenderedde tugenda kukola ensobi. Njagala nkweko essuula ey'omusanvu mu ngero tundi olunyiro lwokuna twekanye bulungi. Engero essuula y'omusanvu olunyiro lwokuna. Say to wisdom, you are my sister. Yogera eri amagezi ogambe oli mwannyinaze. And to insight you are my relative. N'eri okulaba amangu ebintu nti gwe oli kizibwe wange. Olwokutaano, they will keep you from the adulterous woman. Singa okwata amagezi aga Bayibuli n'okwolesebwa okutuweereddwa mu Bayibuli okutubeera nga kutulaga nti waliwo ebintu ebiyinza otujja ku mulamwa, ne tubeera nga tukwata okwolesebwa okwo n'amagezi Bayibuli geetuwa, ne tubeera nga tubigondedde. Bayibuli egabijja tukuuma nnyo eri enjigiriza enkyamu eziragiddwa wano mu kifaananyi ky'omukyala omukaba oba omukyala omwenzi. Lwaki bamuyita omwenzi? Akwanaganya byonna ebiri mu Bayibuli tebimala. Kyovula abasiiba bagamba nti badde nasoma Bayibuli n'ebyo nasoma tema banyaga Katonda nkusaba weggulewo, nsaba Mukama ondaga okusukkuluma kw'ebibiri mu kigambo kyo, njagala onneerage mu ngeri abantu bonna gye batakulabangamu, ebiri mu Bayibuli tebimala. Abantu abo gye balina mbadde nga twogera ku mukyala ayitibwa Sarah Yanga ali mu Amerika, yagamba byali afuna mu Bayibuli byali tebimumala. Nezino enjigiriza endala zonna z'olaba eziweebuuka ne ziva ku mulamwa gwa Bayibuli baatuuka ku ddaala ng'ebiri mu Bayibuli tebikola ki? Tebibamala. Bayibuli egamba they will keep you from the adulterous woman. Bijja kuyamba okuva ku njigiriza z'enkyamu ez'oyo omukyala. From the wayward woman with her seductive words. Okuva kw'oyo omukyala ayina ebigambo eby'okubeera nga obuzaabuza ng'akusendasenda. Bayibuli egenda maaso n'egamba at the window of my house, ku dinisa ery'ennyumba yange, I look down through the lattice, nentunula okuyita mu butuli obw'oluggi, I saw among the simple, nentunulira mwabo ab'ekimpooze, I noticed among them young men, mu bo n'endaba nga mulimu abavubuka, and a youth who had no sense, mwalimu omuvubuka eyali talina kutegeera. Olw'omunaana galino bwe bagamba omuvubuka ono bakiikirira gwe nange abataagala gondera ebyo bitugambiddwa. Bakugambye kwata amagezi okwate n'okumanya okutuweereddwa mu byawandiikwa obyekuumise, okubanga weekuuma eri obulimba, okubanga weekuuma eri okubuzaabuza gwe n'obisuula oba ogenda gwa mu gaapu z'ono omukyala. Olw'omunaana he was going down the street near her corner. Omuvubuka ono yali akkirira ng'atambulira ddala ku kkubo lyerimu eri oyo omukyala. Oli omukaba asomesa ebikyamu, oli omwami asomesa ebikyamu, akugamba omukisa n'ensigoyo, essaala n'ensigoyo n'ebisigadde. Abamu kati tebakyabyogera nti Mukama ffe tetutunda ssaala, tetutunda budomola, tetutunda zikando, tetutunda biki. Naye wuliriza bye basomesa njiri yennyini, kubanga ebyo byangu byakwogera, naye bye basomesa bira bamala ne bakizinga nga kibaleetera kye baagala. Babegamba walking along
along in the direction of her house, ng'atambula adda mu kkubo lye. Jjukira waliwo ekkubo Bayibuli lyetugamba lye tulina otambuliramu. Yeremiya essula y'ekkumi olunya olwa 23. Waliwo ekkubo erabika ng'eddungi mu maaso g'abantu naye nga lireeta kufa. Bayibuli eraga era negamba nti tekiri mu muntu okubeera nga yeeggunjizawo ekkubo wabula Katonda yennyini. Olw'omwenda, at twilight mu kawungeezi ng'akazikiriza katandise okujja, as the day was fading, ng'olunaku lugenda lukomekkerezebwa, as the dark of the night set in, ng'ekizikiza ekyakawungeezi kitandise okuyingirawo. Olw'ekkumi, then out came a woman to meet him. Omukyala n'avaayo, era enjigiriza enkyamu era zikiikirirwa kye tuyita enzikiza. Zikiikirira kye tuyita ki? Enzikiza. Bayibuli etulaze nti nno malaayo ono teri n'omu ku ffe alina kubeera ng'asemberera ekkubo lye. Asemberera ekkubo lye tawona. Bw'oba ogamba nti ogenda asoma buli kyonna ky'osanze, simanyi buno obutabo The Shark, simanyi buno obutabo bugamba simanyi The Seven Spirits of Jezebel, simanyi buno obutabo, waliwo obutabo bungi obuwandiikiddwa nga singa oba osoma amannya galabika nga gali mu naye nga bakuzinga okuteeka mu kintu ky'otakola ki, ky'otasobola kuba ng'otegeerera ddala. Bayibuli egamba omukyala oyo n'amusinsikana, dress like a prostitute, ng'ayambalidde ddala nga malaya. Omanyi malaya engeri gyambalamu, ayambala mu ngeri esikiriza, n'enjiri y'abano esikiriza ddala. Olira eri oli muwanguzi, otwala amaka, otwala ekibuga, ku mulimo gwo ebigambo eby'enjawulo bakugamba nti otwala ekibuga, otwala amawanga, bwe guba mulimo nga bagukuwadde ojja kumaliza nga yegwe boosi. Bwe gabeera amaka ng'ogenzeyo nga mukozi, ndoza n'abaana b'ewaka bayinza obbakyawa n'ofuna nnyo okuganja. Ne bakulaga nti wonna bw'obanga oli musumba okyalwanagana n'okuweza ennamba, bakugamba buno obubaka bwonna bufuna buli muntu yenna ajja kukola ki? Ajja kujja. Gwe yeetaaga ssente, wano oli mu kifo kituufu, kino kifo kya kuzuukira. Abamu kati amakanisa ge bagayita the Resurrection Church oba amakanisa ag'okuzuukira. Bayibuli eraga dress like what? A prostitute. Bayibuli egamba and with crafty intent, nga ayina n'ebirowoozo ebikyamu. 11, she is unruly and defiant, her feet never stay at home. Ono omukyala Bayibuli egamba tatuula waka. Okutuula waka bategeeza ki? Abasumba abatasobola kutuulako ne muki n'otuulawo n'otunulya ebyawandiikibwa n'obyetegeeza. Gw'oli mu Kristaayo azunga buli seera obako n'ekidoctrine. Mulimu abamu bensisikanye eri meeting yagirimu, n'eri nayo yagirimu, n'eri yagirimu, n'eneja be bamu ku bategesi. Ye tatereera, we mumulabako wano owali ebyaddala olowooza leero amaze, naye takoma, alinganga malaaya atatuula mu maka ge. Buli kawungeezi tabaawo. Abanga omusumba atasobola kubeera nga akakasa nti ebyalina mu Bayibuli bimumala, wabula alina sooka agendako, simanyi Nigeria, simanyi asinsikane Prophet TB Joshua, simanyi agenda asinsikane Prophet Java, simanyi agenda asinsikane abasumba bano abanabbi n'abasumbasumba ab'enjawulo, simanyi basooke bamuteekeko emiko. So balina abantu baabwe be banoonya. Bayibuli ekulaga mu lunyiriro lwa 12. Now in the square, at every corner she lacks, verses 13, olunyiriro lwa 13, she took hold of him and kissed him. Jukira emimwa gye giyikanga ki? Giyikanga omubisi gw'enjuki. Ogwo mubisi gw'enjuki bulimba. Balina bye basomesa ebirungi, naye ng'ebirungi bye basomesa babisomesa kubika ebikyamu bye balina. Twala tugende Kenneth Copeland ne gurupu ye yonna, twala tugende ne mukyala we, twala tugende mba Kenneth Higgin, twala tugende bano abantu simanyi Frederick K. Price. Zezo enjigiriza zaabwe. Bible egamba and with a brazen face she said, today I fulfilled my vows. Leero ntuukiriza okwatula kwange. I have food from my fellowship offering at home. Nina n'emmere ewaka jangu. Olwe 15. So I came out to meet you. Navuddeyo kusinsikana. Beefulanga abakufaako naye ng'ajjukira bakutwala wa magombe. I looked for you and I have found you. Ebbanga lyonna twali twanoonya dda abantu abaagala okubanga bagabana ku mafuta gano. Mmwe abali wano yemmwe abantu abatuufu. Olwe batwe boogera sinze. Olwe 16. I have covered my bed with colored linens from Egypt. Ekitanda kyange oba obuliri bwange mbubiseeko n'amasuuka agayina obumuli
obwenjawulo nnyo okuva e Misiri. Gwena amanyi Bayibuli omanyi Misiri etegeeza ki mu Bayibuli? Ekiikirira ensi ey'abo batali bakkiriza, ekiikirira kizikiza. Jjukira gyakutwala enjiri evuddewa Misiri. 17 I have perfumed my bed with myrrh. Kyeki mu Bayibuli? Yesu bwe yali amaze okubeera nga afudde oba nga tannaba nakufa, omukyala ekigambo kyasookera ddala okukola eyajja n'akabokisi oba n'akacupa akakaloosa yamuteekako ebirungo ebyenjawulo, yasikwegamba yateekebwateekebwa nga tannaba nakuba nga aziikibwa. Bino ebiyitibwa mma oba akaloosa kano akayitibwa mma kakiikirira omuntu agenda okubeera ng'akola ki? Aziikibwa. Aloes and cinnamon mulimu ebintu ebyenjawulo nga ne mudalasini. Olaba bw'atabula mulimu ebirungi n'ebibi. 18 Come, let us drink deeply of love till morning. Let's enjoy ourselves with love. Tweyagale paka kumacha. Weeyagala naki? Weeyagala n'amagombe, weeyagala n'anjigiriza nkyamu. Onaategeera n'obwakedde ng'ebintu ebyo bikujjamu by'omaze ebbanga ng'oliza, by'omaze ebbanga ng'oteekamu ssente bisobola obutaba byangu. 19 My husband is not at home. Bwe bateboogera Yesu tannadda. Ani yakugambye nti agenda kudda leero? Somesa by'oyagala. Omayiro anadda. Gwe kola ekireeta ssente, leeta somesa ekinaleeta abawagizi. Omanya lwanadda. Uli abagamba He has gone on a long journey. Yagenda mu ggulu. Olowooza mu ggulu bamala gadda mangu. Somesa by'oyagala, va ku mulamwa. Ojjukira ekkanisa y'Abagalatiya. Pawulo agenda okudda mu Bagalatiya essula yokusatu n'agamba bannange, ani yabaloga okuva ku bino? Tebaamanya nti agenda nakujja. Bwe batyo n'abasomesa ebintu ebikyamu. Bagamba Mukama waffe aluddewo okujja. Katukole kye twagala. Bagenda agamba nti olugendo lwe yagendako luwanvu nnyo, tukole bye twagala. Naye Bayibuli egamba ajja kujja ku ssaawa gwe nange gye tutamanyi, n'akadde n'akatikitiki nga tetumanyi. Ekisingira ddala okuba nga kikulu, sigala ku mazima. Sigala ku mazima, tolimbibwalimbibwa. Bagamba yagenda wala nnyo, tagenda kudda. Obwo bonna bulimba. Ate jjukira nga tulikira mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, buno obulimba bugenda kubeera nga bweyongerera ddala, n'abo abasekerezi bagambe aliwa. Ng'ensomesa ya Petero ekyokubiri essula eyokusatu bwegenda mu maaso n'okuba ng'ekola ki? Ng'etulagira ddala. Naye jjukira era Yesu yali asomesa mu lugero olwali lukwatagana n'omusizi. Yatulabula ku bino n'agamba omusizi yagenda maaso n'asuula ensigo, n'asuula mu mataka ga mirundi 4. Naye ettaka eryasookera ddala bwe yasuulako ensigo, ebinyonyi by'omu bbanga ne bijja ne bitwala. Ebyo bikiikirira emyoyo emikyamu, bikiikirira enjigiriza enkyamu, bikiikirira amaanyi ag'enjawulo. Kasiti ekigambo tokitwala nga kikulu n'otandika okunoonya ebirala n'otalaba bukulu bwakyo, ojja kufunayo ekirala ekikulimba. Ebyo tubisomesezaako mu masomo gaffe amalala. Y'ensonga y'emu Pawulo bwe yali asomesa alaga mu kkanisa ey'Abakolinso ekisooka essula ey'okutaano oluyimiro lw'omukaaga paka olw'ekumi nti buli yenna alina ekizimbulukusa mu kkanisa. Ekizimbulukusa ekyo kijibwemu ng'ekkanisa yonna tennaba kuzimbulukusibwa. Mu kkanisa ey'Abakolinso mwalimu omwana eyasulanga ne gwe twaligambye nga maama we omuto, naye ng'abaali mu kkanisa tebabyogerako. Ezo ekkanisa tuziina leero boogera binyumira abantu. Mbuulire ekisanyusa amatu gange, mbuulire ebyo bye baagalira ddala. So Bayibuli eraga nti Pawulo yagamba nti siri nammwe naye oyo namulamudde dda, asooke ateekebwe wabweru. Singa ebintu ebikyamu bisomesebwa ne tusirika ne tutabaako kye twogera, tugenda kumaliza nga ffenna tumaze okuzimbulukisibwa ebintu ebyo ebikyamu, ng'omukyalo oli ayiika emimwa egy'omubisi gw'enjuki. So abantu abalina okugibamu. Era y'ensonga y'emu ne Mukama waffe yalabula n'alaga mu Mataayo essula y'Ekumina olwasatu mu mpaka olwasatu-mu-ennya, n'alaga omukyala eyagenda ng'ayiwa ekizimbulukusa mu ŋŋano. Yayiwamu kitonotono naye akadde bwe kaagenda mu maaso kyamala nga kitutte buli kintu kyonna. So enjigiriza zino enkyamu zaatandika kuva dda mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'abatume. Era nga ffe abali mu biro binnyini ebidiridde ebisembero ddala, ffe abali mu biro binnyini eby'oluvannyuma, bino ebintu byeyongera bweyongeze. Anaabeera nga teyeguddewo kubanga afaayo ku ebyo bigenda mu maaso, ogenda kumaliriza ng'olowooza oli ku mulamwa naye nga wava dda ku mulamwa. Jjukira ekizimbulukusa mu Bayibuli Mukama waffe yakitulabulako, ng'era kitegeeza amalala, kitegeeza ensomesa enkyamu, kitegeeza ebintu ebikwatagana n'okwonoona n'okubeera nga ekintu ekibadde ekirala
ekiramu kifuulibwa ekintu okubeera nga kiki ekintu ekikyamu. So tubeere beegendereza. Ekiseero temuliimu kirungi kikirimu. Omukyala ali mu kiseero talina kalungi konna kamulimu, wabula anoonya kudibaga ekyo ekyannamaddala. Abasomesa abakyamu abo mulya mu kanisa tebalina kalungi kabalimu, wabula banoonya kye tuyita okudibaga ebyo ebyatuweebwa dda mu byawandiikibwa, tuleke tubiveeko. Bw'oba ogamba oli musajja wa Katonda, sooka obeeko ky'olaga tukkirize nti oli musajja wa Katonda. Ebyo tobigendamu. Obulimba obw'omwoyo bweyongerera ddala eri abo abatafaayo. Peetero yali awandiika yatugamba nti nga bannabbi b'obulimba bwe baaliwo mu biro biri, ne kaakati mumwe munaabamu ne bannabbi abaki ab'obulimba. Mwegendereza abasomesa abakyamu, abasumba abakyamu, abantu abeeyita abatume nga obutume bwabwe tebutegeereka bulungi, gano amadiini agali mu 800 n'okusoba agali mu nsi. Tulina kubeera nga tukola tutya tugeegendereza. So ebigambo bino bikulu nnyo era nsaba weeyongere mu kigambo kya Katonda onaamanya amazima, n'amazima ganakufuula ow'eddembe. Ate mu byonna jjukiranga nti Yesu ye Mukama. Gwe yenna akwatiddwa mu kubuzaabuzibwa, nkusabira kimu okyuke wenenye va mu njigiriza enkyamu, onoonye ekifo mwe basomeseza ddala amazima ag'ekigambo kya Katonda, onywereremu ebyo. Tokkiriza muntu yenna kubuzaabuza. Bye tulina mu Bayibuli bimala nga Yuda 1:3 bweraga, Yuda 1:17, Peetero ekyokubiri sula eyokusatu olunyo olwokubiri bitulaga nti bye tulina mu byawandiikibwa bitumala. Bakolinso ekisooka 4:6 etulaga nti tetulina kugulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Mukwano wenywereza mu ebyo, toteeka ssente zo mu bifo bikyamu, weekuuma okuva mu bifo by'omumanyi nga si birungi, ate onaamanya otya nti si birungi. Olina kubeera muyizi ow'ekigambo kya Katonda. Zapayania, Efraela, Leperania, Zahila, Yabragadara, La Gata Parado Sakeyara, Leka Parada.